إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tukyali ku risala eno eya omumanyi waffe ow'ekitiibwa al-Imaamu al-Wadi'i Muqbil bin Hadi rahimahullah rahmatan wasi'a, era nga y'omu ku bamanyi abalungi abanene ab'omulembe guno. Ekitabo kye tusoma kiyitibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna, era nga omusomesa waffe Sheikh Habib Abdallah hafidhahullah saba Allah amutukuumire. Kaakati wetwakomye ku musomo gwaffe ogwawedde twabadde tulaba amasala age-18 agagamba nti la nara al-khuruja ala hukami al-muslimina mahma kanu muslimin. Tetulaba nti kikkirizibwa okufuluma ku bakulembeze abasiraamu ebbanga lye bamalanga basiraamu. Ne tulaba ensonga ez'enjawulo ezaggweredde mu musomo gwaffe ogwayise, wabula ne tugamba nti mu kifo kino kikulu okulaba ku adilla, obujulizi ku nsonga eno. Lianna al-khawarija, kubanga ba khawarij da'wa yaabwe etambulira nnyo ku nsonga eno, era bangi ku bashababu abasiraamu abo abalowooza nti baatunda emyoyo gyabwe ne bagiguza Allah tabaraka wa ta'ala, era nga basuubira Allah okubawaamu empeera ennene, babuzaabuzibwa nnyo nga bababuzaabuliza ku nsonga eno, era nga babalaga nti ekyo kye bakola okufuluma ku bakulembeze abasiraamu kuruba adhiima, ibaada ya ttendo egenda okubasitula amadaala mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe bawulira nga waliwo ababagaana okufuluma ku bakulembeze abasiraamu nga badduka emisinde nga bagamba ti haulai ulamau as-salatin, abo batugaana okufuluma ku bakulembeze bamanyi bazi gavumenti, abo bali ku sirabaasi ya CIA, abo ba munafiqun, abo tebalaba bakulembeze abo bye bakola era tebibaluma, n'ebigambo ebirala bingi ebijjudde obulyazaamaanya n'obutamanya n'obutategeera ddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ne kyetaagisa abaddu abo okubatuusaako hujja engaziko ku nsonga eno, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Bamanye nti ba ulama bwe babagaana okufuluma ku bakulembeze tebakibagaana lwa butiitiizi, tebakibagaana lwa kwagala bakulembeze abo mu bubi bwabwe n'obulungi bwabwe, tebakibagaana lwa bigendererwa byonna eby'edduniya ng'abakulu mu bo bwe babawundira ensonga eyo mu bulyazaamaanyi, wabula babagaana ekintu ekyo nga bwe babagaana obwenzi, nga bwe babagaana obubbi, nga bwe babagaana riba, nga bwe babagaana ebintu bingi minal muharramat eziriko adilla kathira fi kitabillahi wa fi sunnati ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Nga bwe babagaana muharramat ebintu bwe ziriko obujulizi obulikkiriya, bal tulina ebintu bingi minal muharramat
mu bintu ebiri haramu mu ddiini yaffe nga tebiweza bujulizi wadde koota y'obujulizi obuli ku nsonga eno. Eno eriemu ku nsonga ezasukka okubaako obujulizi mu ddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Mu musomo gwaffe ogwayise twalabye aya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu, abange mwabaki abakkiriza, atiu llaha, mugonderani Allah, mugondera Allah tabaraka wa taala, wa atiu arrasula, mugonderani nombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wa uli al-amri minkum, mugondere ne bannyini biragiro muki mummwe. Ne tulaba aya eyo gye twagirabyeko nti erimu okubeera nga tulina okugondera ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, tulina n'okugondera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ne tugamba nti omubaka Muhammadi taliiko kugamba nti nabbi tumugondera singa abeera kyatulagidde tekiriimu kunyiiza Allah, nabbi tumugondera fil ma'ruf, tumugondera mu bulungi bwokka. Nabbi tumugondera mutlaqan liannahu la ya'muru illa bima'ruf wa la yanha illa an munkar. Nabbi talina kyatutiisa okujjako kiba kibi, talina kyatulagira okujjako kibeera kirungi. Yoyo mbaka waffe alayhi afdalu as-salat wa atammu at-taslim, ye mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Mungu billahi ebitiibwa. Idhan bwe yatuuka ku bakulembeze ow'ekitiibwa Allah yagati wa uli al-amri minkum, n'atagamba ti wa atiu uli al-amri minkum, mugondere ne bannyini biragiro mummwe. Nga tuyigawo kyawo ti bannyini biragiro bo, nga bannyini biragiro be ba ulama ne basalatin, be bamanyi n'abakulembeze, be ba ulu al-amri mu bantu. Omumanyi agaana abantu ekintu nga bateekwa buteekwa kumuwuliriza omumanyi. Abange kino ekintu kiri haramu mutye Allah, singa ekigambo ekyo kyogerwa omumanyi n'akireeterako hadithi wajaba, kiba kikakase ku buli musiraamu ayina maakaana, wonna waakola atya, wonna waabaali okugondera omumanyi oyo mu kintu ekyo, kiba kikakase. Wa ulil amri minkum, ebiragiro byabwe bizimbirwa ku Qur'an ne ku sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kitegereka bwe mugaana omugondera yesi sultan talina maje, wabula bwe mujja mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mubeera temulina kyekwaso, nga Allah bwe yagamba nti rusulan mubashirin wa mundhirin lialla yakuna linnaasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ababaka n'abagoberezi b'ababaka min warathatil anbiya ba ulama mubashirina wa mundhirin, batiisa abantu aye ne babasanyusa, lialla yakuna linnaasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Omuntu aleke kujja nga ayina ekyekwaso kyonna kyagenda okwekwasa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubeera nti nno yafuna obubaka, yatuusibwako hujja. Kitegereka. Ne tuyigawo nti aya eno etulagira okubeera nga tugondera as-salatin, abakulembeze ba umara, naye nga tubagondera fi ta'ati llahi tabaraka wa ta'ala. Ahli sunna wal jamaa bwe bakubiriza abasiraamu okugondera abakulembeze n'obutabafulumako, baba tebategeeza nti tubagondere fil halali wa fil haram wa fil haqqi wa fil batil wa fi ma'ruf wa fil jawr, abadan, wabula tubagoberera bil ma'rufi, nga tubagoberera mu bulungi bwokka. Eyo nsonga nkulu abasiraamu kubeera nga bakola batya, nga bagitegeera. Thaniyan, ekyokubiri kyolina okutegeera wano gwe omusiraamu nti omukulembeze oyo okugamba nti omugoberera ku kintu ekikyamu, baba bategeeza ki? Baba bategeeza nti ekyo kyakola tobeera mabega waakyo. Ekyo kyakola tokola ki? Tobeera mabega waakyo, wabula nga tekitegeeza nti olwo mufulumeko. Mukole ki? Mufulumeko. Omusajja bakulagidde nti
musaleko ebirivu tetubagondera mu ekyo kyandi president akyagala tetumugondera mu ekyo la ta'a li makhluqi fi ma'siyati madha al khaliq tetugondya kitonde kyonna mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala omukyala bamuganya okwambala jilbabu takkirizwa kutambula nti ati munnange omukulu wakuno alamula kuno tayagala jilbabu la ta'a li makhluqin fi ma'siyati al khaliq kitegereka bale sisimu nga ya riba tetukiriza kujitambulirako limadha la ta'a li makhluqin fi ma'siyati al khaliq tetukirizwa kugondera kitonde nga tukigondera mu kujemera Allah tabaraka wa taala wabula nga nabi bwe yagati innama ta'a bil ma'ruf banango gonda okubalagirwa kulyawo kamu kugondera Allah tabaraka wa taala kakati okubeera nti no tomugondedde mu ekyo tekitegeeza kwata kitala kumufulumako ekyo la yajuzu nga bwogenda okulya ahadithi zino bwe zikulungamya obulungi ku nsonga eno mongoberera bulungi hadithi esooka twagirabye naye olw'okuba tuli ku musomo omutongole ku nsonga eno katugiddemu ya hadithi ya Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu hadithi eno eri muttafaqun alayhi eri Bukhari naki ne Muslim agamba tibayana twawerera Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam twawerera omubaka wa Allah okusasa n'emirembe ebeere kuye ala sam'i wa ta'a twamuwerera okubeera abagonvu era abawulize eri bani eri basalatin eri abakulembeze mungoberera fi man shatina wa makrahina nga tubeera bagonvu mundasi yaani mu bintu nga ddala naffe bituwe essanyu okubagondera wa makrahina nemu kubatamwa kitegereka nemu kubatamwa tetubagala olwabino nabiri imma baganya okukola ebyetaagisa oba batubinika emisolo oba bakola bino oba bakola biri mu dhulmu etuleetera okubeera nga tukola tutya tetubagala mungoberera wa makrahina wa usrina nemu buzibu wa yusrina nemu bwangu agenda maaso n'agamba tuwa atharatin alaina ne bwe babeeranga abakulembeze abo bakutte maali ne bajefunza bo n'abantu baabwe n'akakundi kaabwe ne kabira yaabwe fa abasigadde ne batulekerera ne batulika ne batusula omuguluka wa atharatin alaina bawe lombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ku nsonga eyo okubeera babeera bagonvu era abawulize eri abakulembeze wa atharatin alaina agamba wa alla nunazi'a al-amra ahlahu n'okubeeranga tetukwata bitala kulwanyisa bakulembeze abo kubajjako lwaki tusobole okuleeta obwenkanya lwaki anti maali bajefunziza lwaki eggwanga lyaffe terigenda mu maaso lwaki ebintu twabagamba dda ebintu bino byanguyira omukkiriza kasita Allah akuwa ekyengera n'okiteeka mu mutima nti kuno si kwaffe tulimirako jjana bikwanguyira okutegeera naye kasita akhira ewewuka mu mutima gwo n'owuliranga wano bwaba tewateredde ofiiriddwa oweddeyo bino toyinza kuwanguwa bitegeera kubanga owulira nti bw'ofa nga tovuze ku mmotoka gw'oweddeyo bw'ofa nga tozimbye ku nnyumba oweddeyo ne bw'oba omanyi nti eri yewaffe ate ebyayo babifuna nagondera Allah wano nam ogondera Allah ng'oli ebikunyigiriza osobola okubyerekereza n'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala osobola okufuna okwesiima wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bango wekitiibwa Allah subhanahu ajja kuwa omatirira ddala kitegereka n'agamba tuwa alla nunasa al-amra ahlahu nabinagat illa an taraw kufran bawaha indakum fihi min Allahi burhanun okujjako nga mulabye obukafiri obulikkiriya indakum fihi min Allahi burhan ddala ngo obukafiri obwo mulina burhani kuva eri Allah
nti amazima ensonga eno omukulembeze ono gye yebagadde kufurun akbaru mukhrijun min ad-din. Kakati obukafiiri obulikirya bwe buliwa ani abulaba? Ye muganda waffe Sabbani gwe basanga nga atunda obutungulu ne bamumatiza okufuluma okulwana jihad nage anasi kati namwe mulaba awo yasobola okubeera omusiraamu oyo asobola okubeera omusiraamu oyo abo abali ku ddaala nga bakyalamula ku madirisa agalimu dirisa libweriti lyaleeta akuuma nekekutulabe kati ne bagamba ogumusalaba gwennyini ogwo abakyayita ettaayi omusalaba abo abakyagana okusalira ku mikeeka njiraba girimu emisalaba tairuzi balaba misalaba kati nga oyo nga beba mufuti bali wansi w'ekiti bali aho bakola batya balamula kati bwalabira emikeeka nga misalaba nalaba amadisa nga misalaba nalaba yambadde saati ya square nga misalaba laba emisalaba ayina meka gumu ebiri esatu oyo mukafiri okusiga ne papa kuba papa ayina ogu gumu onayina gumu ebiri emisala kati aba bafaanako bwe batyo lwaki tebafulumye ennamula empitirivu olaba omukulembeze kati oyinza eggwanga ly'obusiraamu obeera ne embase muyitale ddala ewatula papa nobeera ne embase muyitale nakati omusiraamu si basiraamu awo si basiraamu ne basaka ne balira okwebikajjo kitegereka lwaki atakfiru sahal nedda ensonga za takfiri ziswadara mu baulama b'obusiraamu imma kintu kimanyiddwa hukumu yakyo mu busiraamu ti fulani ashraka billah omukulembeze guni nti alina essabo mushiriku ajeeja obusiraamu jo yajja naggulawo parliament eggwanga n'agamba nti omulembe guno sheria tekyagwana ku mulembe guno naam oyo nga tumanya nti oyo naakoze eki akaafuwadde olwo kiwedde nedda baawula bagamba singa tumatira nti omukulembeze oyo kadi kafara akoze eki akaafuwadde olwo tekitegeeza twekasuka bwekasusi mutahaluka tusiga tutunulya shuruutu endala si kullama yajuzu alqitaalu nti twekasuka bwekasusi ekyokulabirako abasiraamu nga balina embeera ebasobozesa okulwana jihadi nam nga waliwo muktadha ya jihadi makulu waliwo abantu awo si basiraamu basinza itali Allah subhanahu wa ta'ala abaffe hali yajuzu okubalwanyisa jawabu nam yajuzu okubalwanyisa bila shakka wa bila raib waqatiluhum hatta la takuna fitna yajuzu okubalwanyisa naye obusiraamu tebulina bye butunuulira nga tebulina balwanyisa tebulina biteekeddwa okubaawo bimanyiddwa bulungi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa mwino okukakasa mwine ebyokulwanyisa bigenda okukwata abantu abuddadala bina sustaining olutalo sindi tteeka birina okubanga byenkanankana n'ebyabali kitegereka naye ate mu ngeri y'emu terina kubeera hamaka jinja ku ttanka kasaale ku mizayiro bubuyabuya gundi abasajja bazibu nnyo bakwatanga nga bakuba ttanka ne zaabika Allah ajja kukola ebyamagero nedda munnange kitegereka tulina okusooka tunulye waliwo kudura waliwo obusobozi ku ekyo bwe twesanga nga tiwali busobozi era baawula abasigala ababagamba isbiru wa ati'u mugumiikirize mukole mutya mugonde fi ghairi ma'siyati llahi subhanahu wa ta'ala mugonde okutuusa Allah lw'anaaleeta faraji bwekibanga bwekyo bwe kiriku abatali basiraamu asulan idhan min babi awulo okubeera nti omukulembeze ono yeeyita musiraamu naye nga yeebagadde na wakidu zaki z'obusiraamu tusiga tutunudde abaffe tunaamalako kubanga Ibn Taymiya rahimahullah yatuwa qaida nkulu nnyo yatuwa ekikola ekiramuzi nkulu nnyo gitegere qaida eno ngenda gyeta bimaana bulafudhi yayo siyukira bulungi lafudhi yayo wabula bimaana makulu gayo yagati kullu qital okulwana kwonna la yuaddi ila al-islah nga tekuvaamu bibala byakulongoosa wabula nga amafusada gavaamu gal a'zam fahuwa min qitali fitna okulwana kwonna abantu kebalwana nekuvaamu kati nga nti ab'e Gaza Hamas bakwata
ne bagenda ne balumba ne batta abayudaaya 1,200 abayudaaya ne bajja ekibuga ne bakisendawo aba ne batandika okutokomokera waggulu ku mpompogoma ne batuuka n'okufa enjala oli n'atuuka n'okwegoba mukuba essasi afe aveewo nam kitaali yonna nga evaamu amafusada agali azam ebeera min kitaali fitina ng'evaamu obubi obunene nam okusinga omugaso ogukola gutya ogubadde gusuubirwamu ebeera min kitaali fitina n'olwekyo okulwana sikwolesa bwolesa binywa okulwana sikwolesa bwolesa nniya nti gwe nniya yo oli mumalirivu gw'obumalirivu bwo nojja obukasoka wali mu station ne buvaamu ensonga n'erumbagana amaka g'abantu ne bajja abakatoliki ne batandika okwokya amayumba g'abasiraamu n'okubookyezaamu n'okubabamba ku misaalaba n'okukola bati olw'obuzira bwoggwe nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Anas bwe yagamba kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashja an-nas nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asinga abantu bonna obuzira ne wamekaawe yagaana okulwana olw'okukuuma emisaayi n'atuuka okukola endagaano n'abayudaaya n'akola endagaano ne babanu Kainuka n'akola endagaano ne babanu Nadhir n'akola endagaano ne babanu Quraidha asobole okuhakana dima z'abaki okukuuma emisaayi gy'abasiraamu ekikulu si buzira bwo kubeera ngo ekyogenda okukola kitunuuliddwa kigenda kuvaamu islah kigenda kuvaamu obulungi eri obusiraamu oba kigenda kuvaamu mitawaana eri obusiraamu kati eyo hadithi emu eri kiriya bulungi ddala nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam basahaba hadithi eri mu Bukhari ne Muslim owange gwe omusiraamu omanyi Sheikh kyanguyira nnyo omuntu okusinda wazi nagamba nti nabbi yagamba nti buniya al-islaamu ala khams nabbi yagamba nti busiraamu bwaze ku mpaji mmeka 5 bw'omuleetera hadithi eno neyeeveeranga doodo kitegereka n'abeeranga eno hadithi yayogerwa omulala n'eri yayogerwa omulala eno eri mu Bukhari ne Muslim nga basahaba baawelera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okubeera abaguliza eri abakulembeze abalina ebitendo bino nga bw'obiwulidde owange gwe baabuzaabuza ne bagamba nti omukulembeze agonderwa alina kubanga alamuza sharia omukulembeze abeera alamuza sharia ng'alina athara wa atharatin alaina n'okubeera abagonvu wadde ng'emaali baasala okugyekomya bo bokka abasigadde mu narraiya mu bantu bebatwala bona balikaawo baavulunkube mu momboze tebalina abalamuza sharia hal hakama hadha bisharia obolooza okulamuza sharia kitegeeza kuba benzimiggo na kuba mayinja abenza abafumbo na kutemako ebibatu sharia wajigoloza sharia ye hududi sokka la sharia ebuna obulamu bw'abasiraamu bwonna kibaita sharia kireka bulungi n'olwekyo ono tumulaba mukulembeze nga mwononefu nga n'okumutamwa bamutamwa alina ebitende ebyenjawulo abasiraamu bataagala naye nga wamu n'ekyo nabbi abalagira okubeera abaki hadithi eri mu Bukhari naki ne Muslim teri kwekalakasa naam wadde kwekalakasa tugenda kutuuka waawo inshallah hadithi ey'okubiri ya Hudhaifa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu Hudhaifa mutabani wa Yaman radiyallahu ta'ala anhu esiŋŋaanibwa mu sahihi ya Imaamu Muslim nabbi agamba nti yakunu ba'di a'imma oluvannyuma lwange wagenda kubaawo abakulembeze la yahtaduuna bihudaya nga tebalungamira ku bulungamu bwange wuliriza gwe munnange gwe baamatiza nti omukulembeze awulirizibwa ayina kubeera nga alamuza sharia tayina nsobi amma bano abakulembeze abaliwo bano betulaba bano gwosiŋŋana nga mulimu ananywa sigala gwosiŋŋana bonna batunuulye walwayi n'ekirevu bonna batunuulye wulira ebitendo by'abakulembeze bano nabbi baali mu kwogerako nnamula gye yawa basahaba yakunu ba'di a'imma oluvannyuma lwange wagenda kujja abaki abakulembeze la yahtaduuna bihudaya nga tebatambulira ku bulungamu bwange wala yastannuuna bisunnati era nga tebatambulira ku sunna zange bannange mbabuuza ab'ebitiibwa abo babeera bakulembeza abalamuza sharia kyava agamba basahaba Hudhaifa gati qultu neŋŋamba nti owange gwe omubaka wa Allah
kaifa asna'u ya rasulallah in adrakani dhalik. Iyi ne ku mulembe guno wosobola okunyiga ku simu yo n'olaba nti hadithi eno hadithi ya nabbi weeri awo bulijjo tebagala gikusomera. Naam, 10 za mu nsiri emyaka emeka. Naam, myaka emeka oba kugitegeera wali badde mu nju nga abasiraamu abakola bati abasigadde. Agamba qultu nengamba ani Hudhaifa kaifa asna'u nkolenga ntyo wange mubaka wa Allah in adrakani dhalik singa abakulembeza abo bansangawo. Qala nabbi nagamba tasma'u wa tuti'u obeeranga muwulize era omugonvu. Tasma'u wa tuti'u al-amira beera muwulize era omugonvu. Wa in daraba dhaharaka nebwakuba yaani mubulyaza amanya emaali yajo tutte akugaseeko kukuba ebitolima babasibira obwerere bakola batya. Wa in daraba dhaharak nebwakuba wa akhadha malak nakutwalako nemaali nakutwalako naki bannange ono mukulembeza alamuza sharia mukulembeze mulongofu. الجواب لا. رواه مسلم عن حذيفة حديث المصحيح يا إمام مسلم يبقى حذيفة حديث يقصد kikiza kulwana jihadi omuntu bw'abalwa ni hakkiye taba mujahid kubaka musajja batute mali yange bankuba dhuluman kati usilamu tebunzi nabi sasa kat man qutila duna mali fa huwa madha katibadde ni hakkiye fa huwa shahid bw'abeera nga sultani yakutebeddemu nabbi agamba kino bw'abeera muntu wa bulijjo yakutebeddemu awo ino okwerwanako ne sultani mukulembeze yakutebeddemu yuya amaje gaga kwetolodde. Naam, ekyo tekidi wa ku sultan oyina okubeera omugonvu kumbeere efaanagana ko bweti. Musiraamu babbi kibinya ky'abakondo nakati n'olwana n'ottibwa ng'olwanirira emaali yo fa anta shahid. Man qutila duna malihi fa huwa shahid. Bannange omukulembeze mu nnamula y'obusiraamu alina amateeka agaawukana n'abantu abasigadde mu bifo ebyenjawulo. Mithal ekyokulabirako la yuqamu alhudud ala sultan. Omukulembeze tetumukwata ne tugamba nti omukulembeze kati qada alamudde omukulembeze w'eggwanga lya Saudi Arabia oba lya Misiri oba laki bamukuba amayinja yayenze mungoberera. As-sultan la yuqamu alayhi alhudud tatusibako hudud okujja kavudde ku bukulembeze nakola ekintu ekyo yuqamu alayhi alhudud nenga hal kauni sultan ngachali muki mukulembeze tatusibwako ki tatusibwako hudud. Wa hakadha kubanga omukulembeze obusiramu bumulekerawo salahiyya ya riyasa yokubeera nti muki mukulembeze tekitegeeza talina zambi maaso ga Allah mwekyo kyakoze nti wabbeetu okuzanyira mateeka ga Allah subhanahu ne hudud ebyo tukola tutya wa kaifa tunayimuteekako tutya wa huwa sultan ngaye muki ngaye mukulembeze kitegereka. Tayib, kakati hadithi endala eyokusatu ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nabbi yagamba nti isma'u bannange mubeerenga bawulize wa ati'u era mubeere bagonvu. Wa in istu'mila alaykum abdun habashi ka anna ra'sahu zabiba. Bannange mubeere bawulize mubeere bagonvu. Allah ne bwabagerera abange mu abo warabu nabbi byali ayogereramu nabbi yogera mbaki ali mbasajja abo warabu abeeru bishakil am abantu abeeru okutwaliza awamu. Naam, babiri ba China babiri ba Take babiri ba warabu babiri ba Silamu babiri ba Katoliki babiri bazungu babiri baki abantu abeeru nufusi zaabwe zina ihtiqar zilina okunyoma n'okukakkanya asud abantu abaki abantu abaddugavu. Era omuwarabu ne bwakulaga omukwano ogufaana gutya oba omuzungu nakulaga omukwano ogufaana gutya nakulaga ekyakikola lwa kugondera Allah ayingire jjana. Tolowooza nti muli akulaba ofaanananga yensonga lwaki
okonkonewe n'omugamba nti nga bwonjagala nnyo tolinaayo mu bawala ba Adamu. Naam, ayinza okubula ansa gyakola atya, gyakuwa. Kitegereka alemereddwa ataawo. Kitegereka n'olwekyo ekyo kiri mu mbeera zaabwe. Kati nabbi abakhataba abalaga obukulu bw'okugondera amir yabaga ati isma'u, bannange mubeere nga bawulize eri omukulembeze, wa ati'u, mubeere bawulize mubeere bagonvu. Wa in istu'mila alaykum abdun habashi, ne bwe mbeeranga Allah ne bwabagereranga ne mwesanga nga omukulembeze w'eggwanga lyammwe abdun, wulira ebitendo bino, abdun ekisooka muddo. Naam, habashi, habashi kyabaga kitegeeza ki? Abaddugavu. Kiringa bw'odda as-Sudan kitegeeza ki? Abaddugavu. Habashi ekikolo ye Habasha, Ethiopia. Naam, ne yutlaq bakyeta ne kibuna amawanga gonna agali luddawa Sub-Saharan Africa. Ne bwabeera abdun nga muddu kimu, Habashi yani si Qurashi, si Yamani, si Iraqi, si Suri, si mubano bemulaba bemwali suubidde okuba mu abakulembeze namwe nga muwulira nti ddala ono yagwana okubeera omukulembeze waffe. Kireka bulungi? Nagati kaanna takomye kubeera abdun muddu, Habashi omuddugavu weerimmanga, kaanna ra'sahu, ng'omutwe gwe gulinga zabiba, nga bw'olaba emizabbibu emikalu bagita inabu, bwebeera nga mbisi eyitibwa inabu. Naam, bwekala eyitibwa zabibu. Kati bwekala efuna sawad, efuna okuddugala. Ekyokubiri nefuna okwefunyaafunya. Kati ageragere omutwe gwe nga gulinga zabibu mu ndaba yaabwe eri omuntu oyo. Kitegereka nga munyoomofu nnyo gye bali. Nabbi swasagade isma'u, mubeeranga bawulize, wa ati'u, nembera baki bagumiikiriza. Kakati ekigambo kino nabbi abantu bakyogereramu bategeera bulungi nnyo idham al-amr, kubanga amazima keera ku makya nga Katongole ye president we Saudi Arabia. Mungoberera bulungi. Naam, awo naona abali awo balina okuwuliza n'okugondera amazima Allah babagezesezza nnyo, si bwe kiri? Naye nabbi abagambye mubeeranga mwagale jana mubeere bawulize, mubeere baki bagonvu. Yensonga lwaki ebintu bino ahli sunna wal jamaa babisimbako amannyo, olwokuba nabbi sasa ebisimbako amannyo. Yabisimbako amaki? Sitaani tekubuzaabuza nti abo munnange nedda eno ddiini eyagamba buniya al-islaamu ala khams yenyini yayogera na bino. Obusiraamu bwazimbye ku mpaji 5 yayogera na bino. Kireka bulungi. Hadithi eyokuna ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, eri muttafaqun alayhi, eri Bukhari naki ne Muslim. Nabbi yagamba nti man ata'ani, oye nangondera, faqad ata'a Allah, mazima bagondedde wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani, oye nanjemera, faqad asa Allah, abajemedde Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yuti'il amira, oye nagondera amir omukulembeze, faqad ata'ani, amazima bagondedde nze. Wa man ya'sil amira, ata ajemera omuki omukulembeze, faqad asani, abakoze eki abanjemedde. Abakoze eki abanjemedde. Muttafaqun alayhi an Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi yokutano yagamba alayhi salatu wassalam, ya Ibn Abbas, bannange mujiuliza hadithi eno ngesuko obukulu. Yagamba nti man ra'a min amirihi shay'an yakrahu, nabbi atugamba omuntu yenna alaba mu mukulembezeewe ebintu byatamwa. Kyekiri mu mawanga g'Obusiraamu ebintu bingi abakkiriza amazima babitamwa, si bwe kiri? Aywa, nabbi atugamba kiwano, man ra'a min amirihi shay'an yakrahu, oyo naalaba mu mukulembezeewe ebintu byatamwa. Agenda kutamwa ki? Mukhalafati sharia,
ebintu ebikontana eddiini y'Obusiraamu omukulembeze abitambulirako mungoberera agenda kulaba dhulm obulyaza amaanyi agenda kulaba athara obutafa ku bantu n'okubaako bafi balabirira nakola ki n'abaleka wa hakadha agamba alayhi salatu wassalam falyasbir agambye nti falyakhudhu silah abake ekitala agambye atya falyasbir abere muki fa innahu laysa ahadun yufariqu aljama'ata shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliya kubanga mazima ddala mukimanye omuntu yenna yawukana kugondera omukulembeze nafaraka jamaa shibran nayawukana ku bantu ku mugendo gwo kugondera ki omukulembeze oyo shibran walau ne rubeera lutabuki lutabuta yani nabera zetombulira oyo nadda mu nyumba ye nadda mu nyumba ye buli wafuna akabinja k'abantu kunyumya ku mukulembeze kola ate kubugumya abantu bifuwa ku mukulembeze wa hakadha nahika oli akutekita nagendera ddala mu kibira oba mu ddungu natandika ddala okukolera ddala omuki omulimu ate oyo yaba tayawukanye luta oyayawukanye kilometers yazimanyi Allah obungi kitegereka naye agambye alayhi salatu wassalam fa innahu man faraka aljama'ata shibran ayawukana ku jamaa olutalu mbweruti famata nafa famitatuhu mitatan jahiliya abafudde nfa y'abantu ba jahiliya tekitegeeza nti abafudde mukafiri wabula abafudde mu nfa ng'ey'abantu bali aba jahiliya abatabanga na bai'a abatabanga na ta'a abatafangayo ku jamaa kitegereka abalungi ababitiibwa hadithi y'omukaaga agamba alayhi salatu wassalam rawahu muslim min hadith Auf ibn Malik al-Ashja'i hadith ya Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu yagamba alayhi salatu wassalam khiyaru a'immatikum abakulembeze bamwe abasinga okubeera abalungi alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum bebunga nammwe bambi mubaagala nga nabo balaba babaagala mungoberera wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum ataba kulembeze bamwe abasinga obubi bebo bemwatamwa nga nabo tebabaagala mungoberera bal walu hadithi lafzi yagattako nti watal'anunahum wa yal'anunakum nga musiba mubalana nga nabo babalana olabye embeera eri mu kisaawe ne en lafzi ya Auf Malik al-Ashja'i teri mutal'anuna wala na kakati agamba sahabi Auf bin Malik naga qulna netugamba nti wange gombaka wa Allah qulna ya Rasulullah wange gombaka wa Allah afala nunabidhuhum bisayfi tubaleke bulesibwe batyabo tetubaka bitala kubajja kubukulembeze tika kabalala mungoberera nabbi ayanukula agamba la nedda ma aqamu fikum as-sala ibanga libamalanga bayimiriza omumwe as-sala mizikiti mwejirigire amira adhani eretebwa abantu bayimirizawo ki as-sala la ma aqamu fikum as-sala ibanga libamalanga bayimirizawo as-sala mumwe tekabatanda wadde bali ku mbeera ebyefaanagana ko bwetyo nabbi abayise shiraru a'immatikum abakulembeza abasinga okubeera ababi bibavako ekibuuzo kino afalanu nabidhuhum bisayfi nabiraga la nedda ma aqamu fikum as-sala ibanga lyamalanga bakola batya nga biza mumwe as-sala kyava agenda maaso nga nti wa idha ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu bwe mubanga mulabye mubakulembeze bamwe ekintu kyemutamwa fakirahu amalahu mutamwe ekyo kyakola ribaye mugitamwe bwaba lesa abayimbi mukitamwe bwabanga alina mukhalafati abantu talamula takubiriza abantu kuyimirizawo ki tayina amru bil ma'rufi nti swala kati abantu bali swala etuse abali basigade baguddewo amaduuka tafaayo gamba nti bane muggalewo muyimirizewo swala nebyo abinje efanako bwe bityo abakkiriza of course ebibatama sibe kiri era ebanyiza yaganda fakirahu amalahu mutamwe ekyo omukulembeze oyo kyakola
wala tanzi'u yadan min ta'a neteka batanda nemulekera okubeera abawulize era abagonvu eri omukulembeze oyo. Bannange yogera hadithi zino yoye nyini yagamba alayhi salatu wassalam tibuni al-islam ala khams. Obusalamu bwazimbya kumpaji meka kumpaji ttaano. Bwobanga eri hadithi ojagala nnyo yayogera na bino sikubeera nti wali ogulumizaawo wano neweeveera. Hadithi gyensembyayo ya Wa'il ibn Hujr radiyallahu ta'ala anhu eri mu Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimahullah. Ahadithi mpitirivu ku mulyango guno ne zino zetugenda okukomako. Yagamba alayhi salatu wassalam thalathun ebintu bimeka bisatu la yaghillu alayhinna qalbu mri'in muslim. Omusilamu tabifunamu al-ghill chichizi tujite tutya tabifuna kokonda wabula abikolanga munsharihun abeera omutima gwe gweyanjuluza bulungi kubyo mukubikola. Ekisooka ikhlasul amali lillah okubeera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga amusinza yekka, tasinza Allah nga bwasinza n'ebitali Allah, tatobeka mirimo gya Allah natobekamu ebiki ebitonde. Ekyokubiri wan nasiha li a'immatil muslimin n'okubeera nga abeera mwesimbu eri abakulembeze abasiraamu. An-nasiha mulimu okubuulira, mulimu obwesimbu n'amakulu gonna agwagwa mu mutego gufaanako bwe gutyo. Ekyokusatu wan-nasiha li a'immatil muslimin wa luzumi jama'atihim n'okubeera nga akuuma obumu bw'abasiraamu bonna nga batambulira wamu wansi w'omukulembeze atya omukulembeze omu. Hadithi mpitirivu abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza waliwo hadithi egamba nti man kanat indahu nasiha lidhi sultan, oyenna abaalina kyayagala okuwabula omukulembeze yagamba fala yabiduha alaniya, tagenda nga katuuti nasinziira ku William mbwawabula abali mu State House, nasinziira ekaberebere mbwali mu kuwabula abali mu State House, nasinziira emitondo awabula abali mu State House entebe. Nabbi agati fala yabiduha alaniya, taddeyo ku butuuti n'agamba mbwali mu kuwabula mukulembeze. Nagati wali ya'khudhu biyadihi, amukwate ku mukono amuzze ebbali. Fa in qabilaha bwakkiriza nasiha agikkirize, wa in aba bwaba aganye kana qad addama alayhi, aba maze okutuukiriza ye ekikola kitya ekimubanjibwa. Kati wano bavaawo speed kati omusangawa omusanga oyinza kulagira wabeera oyinza kutwalawo nga tugamba ye nabbi bwato byalagira ibada bagikola bwe batyo. Naam. Bwebeeranga tosobola kugikola bw'otyo kitegeeza efulumye mu ibadati Allah zakubanja. Kubanga Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tatika mwoyo kintu kutayinako busobozi. Bwomanya nti toyina busobozi butuukilla Muhammad ibn Salman n'omugamba ku bikolobera ebigenda maaso mugundi, tomugambirako nakasero, tomugambirako mu kiyembe, tomugambirako efiyushi, tomugambirako mu kisaawe ekyayidi. Naam, ekyo mubusa mu kiyitibwa tahayiju, kuma mu bantu muki muliro minal khuruji. Kitegereza abalungi abake Sheikh Habib Abdallah agenda tugaziyako wano ku nsonga ziratekeddwa zikolako ta'liq bidhin Mawla Jalla wala. Naye tumalirize ensonga eno nga tugamba nti bwewesanga munnange nga tolina eyo ibada tosobola kugikola gwe giveeko. Sina gye nnamusanga eswala yo gisobola sala ekusibako okusobola siiba anti qaida egamba etya walaysa wajibun bila iqtidari wala muharramun ma'a ittirari. Teri kyateeka ku muntu nga takiinaako obusobozi wadde ekiri haramu kasitaakakibwa olukakibwa olutayina bufulumiro bwonna okujjako ng'akoze ekintu ekyo. Wala muharram ma'a al-ittirari ekirimu abiyati za Imamu Saadi za fiqhiyya alayhi rahmatullah. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.